Bekulu n'Alien Skin. Simanyo baba abawadde ssente mmeka ezigenda obbakubya obucupa n'enkali mu nkuuka. Olaba n'embwa obubwa emanya gye bagyagala mmwe baani abatasobola kutegeera nti abayaga b'omu nkuuka tosobola kubakontrolinga ku violence. Security ya wano tebalimba teyina bw'esobola kukontrolinga bayaga abo na ttiimu z'akadingo z'abategekedde kubaswaza mu nkuuka. Bw'oba oli mugezi Alien Skin ne muganda wange Bekulu kubanga yonna gye mutegeka ebyammwe tujja ne tubawagirirayo okubawonya okuswazibwa abafere. You still loved by Ugandans babakkiririza mbagala music wammwe mulina bye mulina okwewala. Bekulu mwaka mulamba tetulina we tukuwulira wogenda kuyimba lwaki olumba abayaga mu nkuuka. Alien Skin okimanyi bulungi nti mu nkuuka mulimu obutego bw'akadingo bongi. Okulaba nti tosimatuka stage nga tebakubye mazi kyekye kutwalayo. Baba wadde sene mekezo tuzibaddize kozi tubaagala. Naye ate twagala mugende mu trauma na depression kubaswaza kubanga abaana bagenda bakuba obucupa. Mbabuulira. Babutegesedde obwenkali obw'amazzi obw'ettaka obw'omusenyu kubaswaza. Gwe muyimbe mu nkuuka gy'omanyi obulungi nti kadinga asindikayo n'ab'ebifaananyi n'ab'ebipande biriko ebigambo bya struggle. Abaana abasobola okubanja Katikkiro Kadingo ne bamulemesa n'okwogera. Eyo enkuuka beenaale mu bagyenonya si minisita si pulezidenti saani bamanyi ekibeerayo. Mmwe baani abatategeera gye babaagala. Era bwe mugendanga mu nkuuka ne bakukuba amaziigo ne bakukuba obucupa bwo weenenyanga wekka ffe tukugambye kubanga yonna gye mutegese tujja ne tubawagira ng'ababakkiririzaamu. Kadinga apulantinze abavubuka 100 buli omu yamuwadde ssente bagenda kubakuba obucupa nga butonyanga enkuba. Bagenda okubawumiza obucupa nga butonyanga enkuba. Security tebalimba nti erina kyesobola okukola abantu abo kubanga bagiyisaako ebipande ng'eraba. Ate ne security erimu kawuukuumi ekolera Kadingo nze mbabuulira. Ebipande ebijja mu nkuuka nga bivuma mu 7 nga biriko ebifaananyi bya Kadingo biyitawa. Bantu mmwe mumanye gye babaagala mubaamu ssente ze weenenya okusigaza legase. Abitekise yefula abaagala nnyo abaagala kati ngense mufundiridde abaagala kati atwala be bagenda okumukuba naye obucupa nze mbabuulira. Abitekise abatwala kumukuba naye bucupa. Alien Skin tuula wansi tuyite gy'oyagala tukuwagirire va mu bintu by'abayaayi. Bagenda kukutraumatizinga bagenda kukuba obucupa bw'amazzi nkubuulira. That is my word. Kati bogenda mu nkuuka tetulina apology na sympathy. Me number 1 fan wamwe mbabuulidde what is going to happen there. Kati gwe twale engalabiyo bakuwuttule nze sigenda kulwana na muntu yenna nkulabudde. Nze Calvin Kayanja nkugambye. Gwayagala ogenda ebweru wamu okwenogera ku nsimbi syagala kulekawo gaapu yakulekera bafere. Twetaaga abalenzi genda kukola mu fast foods company Saudi Arabia salala ali $1,900,000 ate Saudi Arabia mugimanyi visa zibeera sponsored input wanseko buseko okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 interviews no twazikolako era abavubuka abo gye bali abakola mu fast foods company Saudi Arabia fe wafa akasente ko oteka munga visa omaze kugira bakusuza bakuliisa bakujjanjaba mukolanga bola babakola mu KFC mukolanga bola bakola mu Cafe Javazi muwereza abantu kola mu biyungu bwe mutyo so tunoonyeko ku noti 7 oba noti 7 noti nkaga 7 passport obo jino batojina jangu oluzungu obo manyo batomanyi jangu interviews zigenda kubeera very soon mujje bantu bange.